Yesimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna mwenna abafollowinga Faadi TV nembeebazi ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kane Susan Wakula baby ulesikani aganye okubanga mumuddiza bina maasawo bagita Faadi TV kisonga ate ne musajja mukulu amanyikidwa nga Vibes Yuji olayawo kali ne mukyala we n'omwezi gubadde tegunnawera ndowooza omwezi gwadde tegunnawera bano nga munnange bakoze embaga nga bakoze omukolo omukyala asigaze omwana aganye okubanga munnange amulekera omusajja nakwambi kutuusako byonna bagita Faadi TV ugimba tumudeko abali mu Iraka abali Baghdad awo bagamba nti muli babode nnyo okubanga mugifollowinga nammwe abali Uganda mu kibuga ekikulu kye bayita Kampala Faadi TV UG Faadi Uganda KBTV Jikosane KRTV Uganda now ezo zonna YouTube channel muzi following temujja kubanga mugisa kubanga yonna teekayo ebyakabi muzi following temujja kubanga mwejjusa bagita Faadi TV musijja mukumanyikidwa nga Vibes Yuji era nga ono muna social media influencer yawukanye ne mukyala we ebintu by'obufumbo banayisi byangu bano kye bajje bamala okukola embaga ne bannange n'omwezi tegwezenga embaga ewedde bayawukanye dda oba kiki omanye mbufumbo bingi ebibeerayo atusa kumanya kiri maka ga muntu ewola mukazi yayimba kayimba n'agamba nti singa ebisenge byali byogedde ng'ebyeneena ebibeera mu maka eyo munda omukyala yoyo omwami yoyo Vibes Yuji bayawukanye naye nze kinewunyisa ebbanga lye bamaze kale ensimbi ze banonera ku mikolo era nga Vibes Yuji ageze n'agenda ku mukutu gwe n'ateekala n'agamba and it was a great journey we shared, of course, with ups and downs, but eventually at some point we have failed. Wish all the best in your journey and may the good Lord protect you and my son. Vibes Yuji omutabani amulekedde mukyala agamba nti biganye manyire bambe olusi bwaba mukazi nga takaka bufumbo bwaba musajja nga takaka relationship obeganye okubanga ekola neri abantu nga ali mu relationship naye nga akakankake yaleka bamutulugunyo olusi nga yeetaaga ennyo omusajja sijja n'alyoka amunyoma olusi nga yeetaaga ennyo omukyala n'alyoka amuyisaamu amaaso n'alyoka amujooga ng'ekyokuttale gye bali abantu bwe batyo ng'asinga okwagala nnyo relationship n'okwagala obufumbo obufumbo si kibi okubwagala naye ate bw'osukka ennyo okubwagala buyinza okuviiramu obuzibu bw'owulira mbu yamutemyeko omutwe yamutemye ejjambiya yamufumisa ekisu yamusazeeko obusajja byebyo obufumbo si miniino ebanga battlefield byatuuse kati ekyamazima ebanga battlefield muneebyo bwatyo Vibes Yuji yawukanye n'omukyala omuto yamumulekedde baby mutabani yamumulekedde emyaka gikyali mito egyo bayita relationship bagita Faadi TV nga nvutegereza kusaliza ne wa Grace jjukira omwana we muwala we yali yamuwa Susan Makula ne Bugingo nga yebakola kibamulabirira wabula ono yamala n'amugjayo bantu bangi balumba Grace nga bagamba Grace oliko ekikyamu jjukira Makula ne Bugingo baali basuubiza okubanga baweerera omwana ono mpaka kumala kusoma ne Grace omwana yamugjayo Grace naku zino asiiba mwenge era omwana okusoma bali bagaye bajjamuweera school fees nosa Grace oba yayekenga n'agamba ayinza okwagala okwezza omwana we tewali amanyi naye nga abantu bangi bagamba nti Grace yakola kya busindo zolengera Makula ng'akyabira n'akaana ako baali bawaddeyo kawaya school fees mpaka nga kamaze okusoma mpaka Grace yaganze mumpa omwana wange batusulira walagi tumusulirire Grace omusajja omwana yamuyigaana pulinsoma yadde afunye abagenda omuweerayo school fees yabiganye
ndoza alina kyeyatidde nga yabeekengedde. Omanyi information yatuleninga ngeraga nti Grace Kani naye yabeeranga wa Makula. Naye mbu Makula n'amugoba. Makula nga yeeyalikira ayinza okwagala okwezza omusajja we mwami Haji Bugingo oba mukulu Bugingo andisaamu maani. Makula n'agamba gwe Grace nkwekengedde. Grace Kani agamba omwana wange namukulekera mwangoba ate mukulekere ku ddiiro ki kangende watusuulira waali tumusuulirire oba tasoma alekeyo. Buli nsoma yeekaana omwana ssebo nono omwana afaana kididdi bannange nzuga wa kididdi gwe kamufaanana baaba akaana kano nyabo muneebyo ebyo emukuba ebitambulatambula kadde kano omwana we yabagamba tajja mubaddiza ejjuka esaazo Pasita Bugingo ne Makula banonya mwana naye omwana alabikako kyokka no bonna baazaalako dda naye omwana abuze. Ne bali ebintu by'ensi bino ebintu by'ensi bino bagamba nti kuno okusi tewali akontrolinga nsi kuleka Katonda. Ekyo tujja kukikkiriza kiriza obagaana mpola teri akontrolinga. N'omunsi wa ebintu ebitukola ne bikutavula kale omuntu yazaalako alimu atya okuzaala alimu atya mazima ddala. Zanya gwe n'okuzannya muneebyo ebyo bagita Faadi TV gimusubscribe nga ate munyige nekkade. Makula omwana Grace Kani yamutwala yemmuggyako. Grace Kani n'ebyokusoma teyabirowoozaako yagamba naye nga Makula kiraga yeekengera Grace Kani kyokka ate n'ayagala asigase omwana we musayi waava entabwe Grace Kani okutwala omwana oyo. N'akwala abasinga agamba nti Grace Kani teyabala ne Grace Kani ndoza yagamba owaayi sijja kulekera mwana wange kubanga bagamba nti Makula yamulemesa awaka awo ng'atya ayinza okwejjuza Bugingo. Byebyo mbeera bulungi mweraba.